بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على ما نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatulaba abalungi ab'ebitiibwa abaami n'abakyala mukkirize mbabuuzeeko n'ekiramuso ky'abantu b'omujjana ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Emirembe gya Allah okusaasira kwe n'emikisa gye kubeere nammwe wamu n'abantu bammwe. Mbajjukiza nti Allah waffe gwe tusinza alina ebitendo bisatu. Buli kinnomu ffe be yanditidde nnyo. Assamii'u, nannyini kuwulira, toyinaayo ky'oyinza kumukweka mu byogerwa. Albasiiru, nannyini kulaba, bw'otayinza kukweka nsonga yonna mu nsi ne mu ggulu, buli nsonga yonna agiraba. Nannyini kulaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'ensonga ey'okusatu alkhabiru, omukenkufu mu ekyo kye tuli. Oyo nno Allah subhanahu wa ta'ala gwe tugenda okubeera nga tuyimira mu maaso ge yawma alkiyama, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmaidhin lillah. Ensonga zonna agenda zibeera wakati, agenda okulamula ku buli nsonga agenda kubeera Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bintu byetuteekeddwa okubeera nga tweraliikirira ennyo bwe bujulizi obugenda okutuweebwako yawma alqiyama. Era mu Qur'ani y'ekitiibwa ne mu ahadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatunnyonnyola obuzito bw'olunaku olwo, naye nga mu bigenda okuzitoya olunaku olwo mwe muli abajulizi abagenda okutujulirako amaama rabbina yawma alqiyama. Mu episodi yaffe eyasooka baddu ba Allah twabagamba nti kuyamu akafaananyi nga mukadde wo maama akuzaala oba mukyalawo gwe webikka naye mu masuuka yaleeteddwa mu kkooti okuwaako obujulizi. Oyinza okutebenkera, oyinza obuteeraliikirira nti agenda okuwaako obujulizi mwana wo, oyinza obuteeraliikirira kati olwokubamu akafaananyi ku bajulizi abagenda okutujulirako yawma alkiyama. Okukola emirimu tukole, ibadaatu tuzikole, kaweefube tumukole mu ddiini, naye bwe tufaayo ne ku bajulizi nabbi bazzaatulabulako ne Allah baatulabulako mu Qur'ani ekitiibwa. Omusiraamu byateekeddwa okubeera nga yeeteekerateekera kwe kufeesinga abaddu abagenda okujja nga either obujulizi babuleeta nga buli in your favor oba obujulizi nga babuleeta nga bugenda kukunnyika. Olwaleero no njagadde insha Allahu ta'ala tuyingirire abajulizi bano be twayogerako nga tugenda insha Allah jalla jalaalu kubeera nga tusimbulira mu suratul Fussilat. Tugenda kubeera nga obujulizi obusookerwako kubagenda otujulirako yawma alqiyama tubujja mu surat al-Fussilat, essuula eya 41 mu Qur'ani y'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ogenda mu aya y'e19 ba'da an aqula a'udhu billahi minash shaitani rrajim, washiwa Allah tugamba wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nari fahum yuza'un حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. awo tugenda baddu ba Allah jalla jalaaluhu okubeera nga tujja ekyokwejjukanya kyaffe ky'olunaku luno olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti baddu ba Allah tukonsidaringa olunaku, tulowooze ku lunaku wa yawma yuhsharu a'daa'u Allah, olunaku lwe bagenda okuleetebwa abalabe ba Allah subhanahu wa ta'ala ila nnaari, nga baleetebwawa, bagenda kuleetebwa awali omuliro oba nga baleetebwa okuyingizibwa omuliro jahannam. Fahum yuzaun, nga baleetebwa mu bibinja byabwe, baleetebwa by force mu bibinja byabwe okubeera nga baleetebwa awali omuliro. Hatta idha ma jaa'uha, okutuusa bwe banaatuusibwa awali omuliro guno. Shahida alayhim sam'uhum, bibeere nga bibajulirako bino wammanga. Wano wetujja abajulizi abasooka betuteekeddwa okubeera nga tweraliikirira. Omujulizi asooka Allah agamba shahida alayhim, bagenda kujulirwako sam'uhum, amatu gaabwe, wa absaruhum,
n'amaaso gaabwe, wa juluduhum n'ensusu zaabwe, bima kanu ya'malun, nga biki bye bijulira, nga bijulira ku bikolwa bye baali bakola. Subhanallah. Kati gwandaba naawe ampuliriza kino kitegeere nti omujulizi agenda okusooka okujulirako yawma alqiyama yeggwe kennyini ebitundu byo eby'omubiri. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oggyeko ayati zino zetulaba eziri mu suratu Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala atulaga aya gye musinga okubeera nga baddu ba Allah muddiŋŋana ne mugiwuliriza, abamu mmwe mwagikwata. Allah subhanahu wa ta'ala mwagambira nti ku lunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga asiba emimwa gy'abaddu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuggalawo emimwa gy'abaddu bagande kubeerako ne kyeboogera. Era bw'ogenda mu surati Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala aya 65 Allah agamba nti al-yawma, olunaku luno olwaleero, nakhtimu ala afwahihim, ntadde essiiru ku mimwa gyammwe oba ku mimwa gyabwe, wa tukallimna aydihim, ngenda kwogeza emikono gyabwe, wa tashhadu arjuluhum, amagulu gaabwe gababaweeko obujulizi, bima kanu yaksibun, mu ebyo bye baali balafuubalira okubeera nga bakola. Wali Allah ayogedde sam'uhum mu Fussilat, Allah n'aleeta abiswaruhum, Allah n'aleeta juluduhum. Ate wano mu Yasini Allah aleese aidihim n'aleeta ne arjuluhum. Buno bujulizi obukumalira gwe yenna ampuliriza afumitiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atuwadde sampo nti ebitundu byonna eby'okumubiri Allah agenda kubyogeza. Kubanga Allah bw'agamba emikono ebiri, n'agamba amagulu abiri, n'agamba amaaso, n'agamba amatu, kikyaba aleseeyo. Ate nga mu ayati endala ojja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala yatulabula dda ng'atulabula ku ki? Nga Allah atulabula ku matu gaffe. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mazima Allah yatugaana okubeera nga tugoberera kye tutayinaako kumanya, kubanga olw'ensonga nti mazima samu, okuwulira kwe tuwulira, amatu gano ge tuwuliza ne bye tuwulira, wal basara, n'amaaso gano ge tulaba oba bye tulaba, n'amaaso ge tulabisa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba atya nti byonna kullun, byonna ebyo ebyogerwako, ulaika kana anhu mas'ula, Allah agenda bitubuuzaako yawma al-qiyama. Musiraamu ampuliriza naawe atali, kino kitegeere nti abajulizi abasooka abakulu abagenda okujja nga bakujulirako bwe Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama yeggwe kennyini gwagenda osooka okuwaako obujulizi amaama rabbina, mu maaso g'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Omwo Allah agenda gusiba, agambe emikono gyogere, agambe amagulu gogere, agambe amatu gogere, amaaso gogere. Allah ayogeza ebisambi byo nga bwe tugenda okulaba mu hadithi emu. Allah ayogera ku bisambi nabyo byogere, obwereere bujja kwogera, embuto zijja kwogera. Tewaliwo kitundu ku mubiri gwe okujjako nga kigenda kukujulirako, kubanga kasa Allah yaleeta ekigambo juluduhum. Allah kasa yaleeta ensusu, mbuulirayo ku mubiri gwabwe awatali lususu, lwogamba nti wano siinaawo lususu wa kati kuzibanga ensusu zonna zigenda kwogera ku mubiri gwo, kitegeeza nti gwe kennyini gwe mujulizi asooka. Ate nga ku lunaku olwo waqaala sawaba, togenda kupalapalanya bigambo, ogenda kwogera mazima. Emikono gigambe nti ayi Allah omuddu oyo yankwasanga ku bitali bibye, yankubisanga ku bubina bw'abakyala abatali bawoowe batawooye. Allah omuddu oyo amaaso gogere gagambe nti Allah omuddu mu kifo okutumuza mu Qur'an, kubanga ebitundu bino eby'omubiri baddu ba Allah, Allah yabituwa naye bitonde bya Allah, bitonde bitya Allah. Amaaso gano tugakozesa ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala ne ganakuwala, amaaso go ne ganakuwala ku lw'ebikolwa byo, nga kugakimanyi gagenda kwogera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Antakana Allah, Allah atwogeza, au antakana Allahu alladhi, atwogeza oyo Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi antaka kulla shay, ayogeza buli kintu. Awo nno waliwo obujulizi ate obulala bwe tugenda okulabamu akatundu ka ayo kalimu obujulizi obulala. Alladhi antaka kulla shay, ayogeza buli kimu. Wa huwa khalaqakum awwala marra, ebyo byonna biyinako obusobozi Allah, olw'ensonga nti nammwe kennyini Allah yabatonda. Wa ilayhi turja'un, ate nga Allah gyali obuddiro bwa buli nsonga yonna na buli kintu kyonna gye buli. Batu ba Allah jalla jalaaluhu, ke kaseera
tutandika okweraliikirira obujulizi bwe tugenda okwewako ffe kennyini mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah episode ejja tugenda kulaba hadith Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali ne basahaba n'aseka ne bamubuuza ya Rasulallah, n'ababuuza nti manye ekinsesezza? Ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we be bamanyi. Nabbi n'abagamba nti omwana Adamu yeewuunyisa, n'alyoka ababuulira ebika by'abaddu basatu abagenda okuyimira mu maaso ga Allah yawma al-qiyama, babeereko n'ebintu byeboogera naye nga n'okusesa bisesa. Nabbi kyekyamusesa. Tugenda kulaba hadithi eyo insha Allahu ta'ala. Nga tumaliriza wano wenyini mu Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti abaddu wanaabuuza ebitundu byabwe eby'emibiri lwaki bibawaddeko obujulizi ku lunaku olwo ne bimala okubeera nga bibaanukula. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala abswarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lam kathiran mimma ta'malun. Mwe mwalowooza nti mulinayo ensonga ze muyinza okukweka Allah, nti mulina bye mukola nga Allah tabimanyi. Kyova olaba nti nakusomedde ebitende bya Allah bisatu byolina okweraliikirira ennyo: al-basiru, as-samiu, al-khabir, byolina okubeera nga weeraliikirira. Kati Allah kyagamba mu aya eno nti wama kuntum tastastiruna an yashhada alaykum sam'ukum, temwasobola mmwe, temwafaayo, temwakisaako birowoozo okubeera nga mwekweka, okwekaka ku matu gammwe, okwekaka ku maaso gammwe n'ensusu zammwe, mutuuka okukola ebikolwa byammwe bimukola nga amaaso tegalaba, amatu tegalaba, n'ensusu zammwe teziraba. Era wano wetujja obujulizi obugamba nti omuddu yenna ayagala okwonoona ng'ebyonoono bye teri agenda bijulirako yawma al-qiyama, kale mu mutwe gwo wanafu ya Allah ntayinza kulaba engeri wavudde ekambala n'ogenda oyendere Masaka nti Allah talabayo. Kati tukwongerako n'ekirala nti kale oba ogenza okwenda bino wammanga bireke Kampala nga tonnagenda, amatu galeke wano, amaaso galeke Kampala, wejjeeko olususu lwonna lw'oyina oluleke wano, bw'ogende Masaka oyende. Kubanga abo be bajulizi abasooka. Bw'obanga ezzambi bw'oba olikola ebyo ebisatu bibeerawo, manya nti bigenda kukujulirako yawma al-qiyama. Bw'oba toyagala bikujulireko, bireke mu nnyumba nga tonnagenda kulyaza amaanyi, bigande kukulaba. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wano nti temwafaayo. Wallahi statement yakubeera nga etuzuukusa. Wama kuntum tastatiruna, temwafaayo kukweka bikolwa byammwe, kubikweka matu gammwe n'amaaso gammwe n'ansusu zammwe, mwe mwalowooza nti anna Allah, nti mazima Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, mwe mwalowooza nti Allah ayina by'atalaba mu bikolwa byammwe, timulina bye mukola nga Allah mubimukwese tabiraba. Kati Allah n'abagamba nti nga temunnajjana ku Allah kennyini, mutegeere nti ababalaba muli nabo, amaaso gammwe, ensusu zammwe, amatu gammwe, emikono gyammwe, ebigere byammwe, emitima gyammwe, ebyo byonna bibalaba, nga bibalaba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bajulizi ba Allah okutataddeko bamalayika ab'ebitiibwa abagenda okujja okubeera nga batujulirako, tujja kuboogerako mu maaso eyo. Tusoose n'omujulizi agamba, omujulizi asooka yeggwe kennyini Muusa, gw'ogenda okuyimirira mu ddooko ku lunaku lw'enkomerero otandika okwejulirako, kubanga omumwa gw'oteeseteese okubeera nga opalapalanya nagwo bagenda kugusiba. Allah agambye nti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, emimwa Allah agenda kugisiba, tegenda kubeerako nakyegyogera. Tugenda kiramu ahadithi insha Allah ezinajja mu maaso awo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Omusomo gwaffe gugamba biki ebigenda okutujulirako, al ashya, tutunuulira ebintu allati, ebyo satashhidu alaina, bigenda okutujulirako yawma al-qiyama, ku lunaku lw'enkomerero, tusobole obyeteekerateekera. Kati nkusaba tandika okukola enteekateeka butya bw'ogenda okweŋŋanga olususu lwo nga luna bye boogera, onoonye butya bw'ogenda okwegaana. Teekateeka omutima gwo bw'ogenda okuguwakanyanga guwa obujulizi mu maaso ga Allah nga gwogamba mutima gulimba. Teekateeka bw'ogenda okweŋŋanga emikono gyo, bw'ogenda okweŋŋanga ennyindo yo. Baddu tuwunyiza n'ebitawunyizikika, wallahi Allah yabigaana. Baddu musikane mujjuza mu nnyindo ebintu zigenda kujja nga zijulira. Ye mujulizi gwe tutandise naye, tujja kulaba ahadithi insha Allah mu episode eddako, tubeere nga ate baddu ba Allah tutandika oba tugenda mu maaso n'okweteekerateekera olunaku olwo. Mujjukire nti aya etuleeta ku bino byonna egamba wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Awo wetuli. Barakallahu fikum
وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.